Webale gwonna atugoberera wano ku Lubalusawa TV tusiimira ddala okubanga otekamu akaddego n'osobola okubanga ogoberera Lubalusawa TV. Olunaku olwaleero amawulire ge tuli nago bannakibiina ki NRM abaagwa mu kalulu ka bonna k'omu 2021 mu disitulikiti y'e Wakiso bakuŋŋaanye okutema empenda ku butya bwe bayinza okuddamu okwesitula era n'okuzza obuwagizi bwabwe mu disitulikiti eno ng'akalulu kano akabindabinda aka 2026 kannatuuka. Atenga tebalina kye bakoze njagala basaba bassebo bwe tutakulembeze kusonyiwagana bwe tutawuliziganye bwe tutakkirize kubanga n'amagezi tetujja kununula Wakiso erina ebizibu bingi. Ensinkano eno yeetabiddwamu ebikonge okuva mu NRM mu disitulikiti y'e Wakiso nga ebadde ku First Hotel Matuga mu Kyaddondo. Twagala tukuume obumu tubeere wamu tutambulire wamu tulabe nga 2026 tutunula NRM efe bina bina byagitwalibwako. RDC Mbabazi atongozza ekisinde kyabwe ekipya kye bayita Ttunga nga bagambye nti kino kijja okubasobozesa okubeera obumu n'okuŋŋaanira awamu basobole okumegga ab'opposition mu mwaka 2026. Okutegeeza mu mugamba fulaga beera batagirina wadde nze tebannonda mu kabokisi naye abantu benna bweruze mbafuga. Ate kino tekiri wange yokka bano balabagala buganye okwogera amazima gali nti abasajja baagana okutuwa obululu ne batubba naye ffe tufuga. Sylvia Namutebi amanyikiddwa nga Mama Fina atutegeezezza nti ekikoleddwa olunaku olwaleero kwe kuddamu okukwatagana era n'okusitula emitima gy'aba NRM n'obuwagizi bwabwe okulaga nti bakyali bumu. Tegeeza okweddabulula bwe tubeera eno nga tusiise bannaffe abatuvuganya balowooza tetukyalina buwagizi buli lwosirika okumala ebbanga oba tukyalina buwagizi so abawagizi batula ne babivaako kati essaawa zino NRM etandise okubasokolayo gye bali badde tukwatibwe bumu kubanga yali ayagala okwesimbawo batalina busobozi naye nga yandikwatidde NRM kaadi naye ng'abantu bamwagala naye nga talina busobozi so kati kino nze kyendaba olwaleero gavumenti okuvaayo netukolamu omulimu kijja tuyamba. Teye eyaliko omubaka wa Nansana Municipality Robert Kasule Sebunya agambye nti okwerumaluma okujjudde mu NRM kwe kusinze okubaawula mu bawagizi baabwe n'asaba ab'e Nansana okusooka okwetereeza nga tannakomawo kwesimbawo. Kubanga oli akubuuza kyekiri eyo ng'akyakutadde ekasimu nti muwulire owulira byagamba yanyiiga omuwulira ng'anyiigirani sirina biseera binyiigira muntu nze mukitegedde ekyo gwe nanyiigira asitukajje wano oyo ye mwetondere nti oyo namunyiigira naye ng'ate mbamanya abaakuba obukule nga batuwangudde ate baki nabo bangi yes ebyo tebinkwatako ebyo genda obirope waani ewa Katondawo kubanga otambuza amaliba ameka omwoyo guli luwalala n'omubiri guli walala ebyo Katonda abitusonyiwe ffenna siwe waawo. President Museveni nze gwe mmanyi 2026 ali kalulu gubaddega gwaba NRM kusooka kwebuuzaako ekisookera ddala era nakusala ntotto kiki what went wrong and what should we put right. Tutegeera abantu bano baali beesimbye ku mulyondi guli naye tebaatubuulira kyava ku ki era okuva luli we baagwa kiki bazibatereeza era n'abantu babatuuseko kyekukikomawa. Omulimu gwaffe ngaffe ba RDC kukubiriza bano ba NRM flag bearers n'aba NRM bonna batunde gavumenti za president oba gavumenti program za gavumenti ezigenda mu maaso abaana Uganda banategeera gavumenti byekolera abantu baabwe akaluto bagenda kanoonya. Tubakubiriza abantu bonna aba Nansana Municipality okubeera obumu kubanga tuzze tulaba mu Wakiso district nga programs ezisinga zonna zibadde zitambula bulungi naye ng'obumu tebuliiwo. Abapati emwe ya NRM ate bebe kuba gundi alwana gundi nolaba nga obuwagizi bukendedde so mukyo olwaleero ensonga lwaki twebaza nnyo obukulembeze bwonna obwategese omukolo guno okulaba nti bannakibiina basimbudde ng'aba NRM okulaba nti bakkaatiriza obumu mu kalulu akajja okulaba nti ku luno kagwake ketonye bali bumu. Weekumire ku Lubalusawa TV.